Benihini mulabbayi charlatan. Anti charlatan mu Luzungu mu Luganda ye mulabbayi. Chechi mufulu mulabbayi. Bikolwa bye biriwa by'okolayo Benihini takolanga ku byamagiro. Era takola byamagiro. And it is so sad ti abantu abagenda bali desperate. Banoonya byamagiro. Era n'ekibayisa nti mujje buli agenda yasuubira tyangena agenda okuvaayo ng'omwava agaggawadde omulema atambudde era wawulidde mulabbayi munne Kayanja baga nti abalema bo emmotoka zijja batuusa wano wewajja okuyita abalema gwotegeredde kuki nti abalema bagenda kujja ye bali bameka bewategese kati bannayuganda kye mutamanyi ti okupanga obujulizi kyava dda saagala nakukozesa kitiibwa kya Buganda sumba nayo ko psychological gwogambye okupanga obujulizi kyava dda Benihini mulabbayi charlatan. Anti charlatan mu Luzungu mu Luganda ye mulabbayi. Chechi mufulu mulabbayi. Bikolwa bye biriwa by'okolayo Benihini takolanga ku byamagiro. Era takola byamagiro. And it is so sad ti abantu abagenda bali desperate. Banoonya byamagiro. Era n'ekibayisa nti mujje buli agenda yasuubira tyangena agenda okuvaayo ng'omwava agaggawadde omulema atambudde era wawulidde mulabbayi munne Kayanja baga nti abalema bo emmotoka zijja batuusa wano wewajja okuyita abalema gwotegeredde kuki nti abalema bagenda kujja ye bali bameka bewategese kati bannayuganda kye mutamanyi ti okupanga obujulizi kyava dda saagala nakukozesa kitiibwa kya Buganda sumba nayo ko psychological gwogambye okupanga obujulizi kyava dda Benihini ayingirawo kuba ogwo gwali mwezi gwa April. Benihini bw'ayingirawo Francis nangamba nti pastor pulira njagala kuwona bangambye Benihini akola ebyamagero njagala ngendeyo naye mugamba Francis sisobola kugaana gendayo naye nkubulira teri kyamagero kigenda kubeerayo neki but you are free to go yagenda kubanze sisobola kuziyiza muntu ayagala gendayo demberi yagenda yakomawo nangamba nti bali babbi kubanga n'essente ze baazimuggyako Francis Adroa nga bamukase bukasi baazimusikamu nsawo ati kati bakusuubiza nti bw'oba ogenda kuwona oteeka okubaayo kyowaayo okuwona nako si kwa bwereere you sow a seed oyagala kuwona sow a seed siga ensigo ey'okukkiriza waliwo omukyala munnamawulire bamuyita Anouk Batad gogolinga YouTube internet otekemu Anouk Batad ojja kulaba story gye yawandiika ku Namboole. She comes to Uganda ngazze okunoonyereza kuba yava Bufalansa ekyamuleeta wano nti Benihini ajja wano azze kulaba ddala waliwo ebyamagero ebikolebwa wano mu Africa. So she comes to me ng'omuntu alina authority kubanze worldwide manyiddwa mu Uganda ti woba oyagala matters za spirituality noonya Pastor Male Solomon even if it is homosexuality noonya pastor gwe munyooma ate ensi emukaabira agiwe amazima omukyalo oyo Anouk Batad ajja yansanga ku office ku Spanner House mubuuza kinti ngenda Namboole ku documentinga byamagero bya Benihini ne mugamba teri kyamagero neki kigenda kubeerawo ne mugamba ne ekigenda okubaawo bagenda kupanga abantu bawe testimony nti bawadde bawonye basudde emirembe babadde bazibe bawonye babadde balema batambudde n'ebirala ne mugamba naye kati kyogenda okukola after the prayers these so-called miraculously healed people will assemble. You go to them, genda we bali, get their contacts. Buli omu mufune amanya ge ne contact ye, then come back. After Benihini is gone, tujja genda nze nja kutambuza tubanoonye bonna we bali, tubaggyeko stories zaabwe oba gye bali nenkubulira tebaliyo. Ne mbogamba bwe banaaba nga gye bali bajja kukkiriza naye ndi very sure
bwe banaalaba nti otandika okuinvestigatinga they'll kick you out. Nagamba you sure? Konze yes. So good luck. Bano kubatadi twawukana agende Namboole. Alaba emiremma balema batambudde emigo bagisudde byamagero bikola kibibwatuka ngamberenge. Monitor publications, New Vision publications, buli lunaku bafulumya stories z'abawonye. Nembagamba banene mulimba abantu nti abantu bawonye naye tebawonye kubanga media eri paid. Yes. Bannamawulire bali paid. Era bw'oba togenda kufulumya story the way they want it tebakukkirizaayo. Ate bw'oba onoogifulumya they pay you. Yes. Tewali story efuluma mu Monitor oba New Vision ekwata ku byamagero nga sinsasulire ne ku TV they pay. Era sente kati ez'okufulumya ebyamagero ebyo already zaayise dda. Bagenda kusa nawe bw'oba oyagala ng'onoosafulumya story ey'omuntu alimba nti yawonye yatambudde sente weeziri. Nze kutegeera kwa Agwe walabuka gwe kati oli mutabani wange wabuuka tebakyasobola kuwulisa. So this is what happened. Anuku Batadi agende Namboole. Alaba ebyamagero ebiyitirivu. Asooka alaba ebyamagero. Yankubira ndakodaga ebyamagero biri wano. Bitulikanga mberenge ne mugamba nti si byamagero. Gwe njagala okola ekintu kimu. Njagala ogende getting particulars z'abantu abo will investigate. Yes. When Ben is gone. Koyekala. So nga bamaliriza bamaze okuwa obujulizi emigo bagirabe buli kimu kyo agenda atandika okubajjawo. Kamera ye yali ajambadde Katolo yalina notebook atandika okuwandiika buli muntu amannya ge gy'abeera contacts ze. Kati mu kusooka bamu mistaking okuba nti ali part of them. Naye bagenda okumwetegereza nga tali part of them. Bamubuuza ate gwoza otya wano. Koya I'm a journalist from France. Agamba gano gakanyama gano manyi Benini atambula ne bakanyama. Katete kakaba SFC abakayanja. Bamukwata ne bamukasuka ebweru w'ekisaawe ne bamuggyako kamera ne badeleting buli kifaananyi kyonna kye yali akubye ne notebook ne bagimuggyako ne bajjamu buli particular yonna gye yali awandiiseemu. Bamuga you fool gwawe. Ebyo byo gwabigasseko nti you fool gwawe ebyo bibyo. That's what they told her. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Basawo banyabo mbagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lya Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lya Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi
obwobwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Kale abali ku Uganda ey'enkya mbaaniriza nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi ne muzukulu wa Namwama Musumba Moses Solomon Male. Tugenda kwogera ku nsonga enkulu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Program gye twasembayo okukola waliwo abaateekako ebibuuzo naye ndowooza reactions ze tujja zifuna olunaku olunaddako as far as program yakolebwa wakati wa ebyayogerwa Pastor Joseph Serwadda ne ku bya Pastor ayitibwa Nabbi Samuel Kakande. Wetwogerera bino omusumba Wamala nga tonaba kugenda mu maaso Mukama yeebazibwe. Amina sema. Mulimu ebibuuzo ebimu nga teweetaaga na kukiddamu abantu basobola okukyeddiramu. Ne mulimu bye nalabye ebiri eri ababuuzisa obusiru, eri ababuuzisa obutamanya, ate eri ababuuza nga banoonya bwe bakunookingira out kyokka nga ate tebasobola kubanga fact ebeera fact. Yeah. Amazima gabeera ki mazima. Ne bwogezaako okugayitawo eraga baaki mazima. Ne bwoga diluting. Ne bwogezaako okubiritulinga omuntu nga munene era asigala munene. Bwogezaako okumugeza ng'ate katono era oba otawaanira ki. Mulimu bye nalabye ebiri critical ebyensonga nga nange avoiding nga si bya. Goyinza okubiraba nga biri critical ate nze ne mbiraba nga they are trash kuba tewali kibuuzo kye bambuuza kye batambuuzanga. Eri abantu deliberately abaasalawo obutakkiriza byogerwa. Eri abalala bonga baasalawo nti buli lwekyogerwa alina kukiwakanya oba kunoonya ngeri gy'afuula omuntu ono atamanyi. Ate abo ababuuza based on biblical nga yagala kugaziya ne bweba biblical context Bible ngisomye. For the last windows from 1987 October 31st up to today nyemyaka emeka. Myaka ogenda mwana sija 39 is it? Ekyo kyennyini. Akati njagala ebikwata ne Bible ng'oli akibishop okiwulidde? Yes. Alina obumanyi mu Bible si bino nti ngenda mu church
ne bansomera scripture ne bagitwistinga nga bwe baagala. Abo sirina budde bwabwe kubanga omuntu asomye theology, asomye katugambye archbishop, bishop, musuubira okuba nti asomye church history, amutegeera, musuubira okuba nti asomye contemporary religions, azitegeera, musuubira okuba nti ategeera spirituality. How about canon law? Canon law, and that is the biblical Bible. So musuubira okuba nti akola ki? Abitegeera. Naye bano abagoberezi b'omusumba nga tabuulizza mu mutima mubi nga ayagala kumanya na kuwabulwa. Ate omugoberezi ayagala okumanya oluusi bankubira n'essimu nti kino njagala okinnyonnyole kiri kitya bwe kiti. But ayinza okwagala n'abalala bamanyiremu. Ate abantu ab'ekika ekyo yaaba ayagala kumanya nga ye. Naye ate bano abalala yaaya alowooza nti asobola okukuswaza olabike nga atamanyi ate nga tewali oba ku marriage, oba ku spirituality, oba ku Satan, oba ku God, oba ku Jesus, every biblical context, oba ku kusolooza sente, oba tithes, oba offerings, oba ki buli kyogerwako buli gundi yonna gy'oyinza okuleeta mu Bible. Okiraba? I can ably explain and defend why I've taken the position I have. Era n'okugamba nti omuntu tekimwetaagisa genda mu church okwogera ne Katonda, that institution oba that building. Omuntu yeetaaga communion, fellowship ne Katonda we, kubanga Adamu teyagendanga mu church, naye teyayogeranga ne Katonda we until that day. Okiraba? Ne Yesu bwe yagenda mu church, yagenda mu synagogue mu kiseera ekyo, yagenda n'alaba obufere bw'abannaddiini bwe yavaayo yakuba bukube. Tewaliwo we tusoma nti Yesu yagenda n'asaba. Instead bw'amala okutegeera hypocrisy y'abasajja abo yavaayo. Era bw'osoma Matthew 23, actually singa dde olwaliro n'agisoma, njagala okutegeeza abagamba kati nti boogera Yesu byamagero, Yesu akola ebyamagero, Yesu ki, ate nsuubira be bateekwa okulembera oluwenda olw'okugamba tumuzze ku musalaba, tumukube, tumukomerero, sajja atusubya ddiiru. Basobola n'okugula ab'amasasi bamukube, kuba ku luli baagula ki? Baagula Yuda amulyemu ki olukwe. Naye ku luno then ne bagenda ewa Gonde, ewa Caesar, balabe nti bamulyamu ki, balabe nti omusajja asibwa gundi wa Caesar omulamuzi, balabe nti bamusalira omusango, bamusiba. Ku luno sisuubira nti oloza bagenda wani, bagenda wa Gonde Chief Justice, nsuubira bagenda wa Museveni ne bavuga nti omusajja oyo tukusaba ekintu eki tomukkiriza kuddamu kwasamaye kamwake. Sumba kansoke nkuba obulango bwa business yose busoke tubuje soke tukole ensimbi. Bannaffe ayagala okulunda, okulima, ojja kwekwata Musumba Moses Solomon Male, musajja muna business, ate era he has tried and tested different businesses. Katuli mu poultry, ayagala poultry, ayagala kulunda nkoko oba ebinyonyi byonna. Asobola okukuwa amagezi, omutali mbata kabuzi n'ebirala eby'omu nsiko, naye asobola okukuwa amagezi. Alina emmere y'enkoko mu abalunda enkoko n'ebisolo ebirala ebiri mu poultry. Alina emmere y'enkoko eri ku lw'ettula bagiyita Male quality poultry and animal feeds. Yes. Enamba eziri ku Mukona lya Kiganda awo opposite Jibwater bw'oba ogenda bwoti Mukona eriri sharp ekyemmanga wali Male quality poultry and animal feeds. Mmere eri quality ate ekoleddwa mu bintu byaffe wano nti bw'ogigula oba osupportinze omuvubi, oba osupportinze omulimi wa soya, omulimi wa sunflower, omulimi wa cotton, omuvubi w'obusonko, oba osupportinze omulimi wa kasooli. So sigamba nti oguze pellet evudde Bulaaya, ekoleddwa kasooli we Brazil, ekoleddwa sunflower we India n'ebirala. Bino bya wano. Kitegeeza nti tupromotinga bubu, buy Uganda, build Uganda. Ate era enkoko bw'oba oyagala buto, broiler, loko, era jangu otutuukeko. Ne bw'oba ng'olina amajigo oyagala gakwaluliza, ebyuma we biri wano ebyaluza, gwe jangu buzina amajigo. Tuga receivinga buli Saturday, Sunday ne Monday, tugateeka mu kyuma ku Monday. Ne bw'oba olina amagi 50,000
gwe gwolina gonna galeete. Oba olina amagi 100, oba olina 2, oba olina 3, oba olina 5 oba 10, galeete tugakwalulize fo tusasule service fee. Enkoko zo zireke zo zikole gwa kubiika full stop. Kubanga enkoko bw'ogireka n'ebiika eyimiriramu n'epiikigama. Naye wogamba nti ebiike emaamire eyalule then erabirire, kitegeeza nti mu mwaka eyandikuwadde amagi 2 ejja kuwaayo amagi just nga 6 ate oggyemu obukoko nga 4. So nga wano bw'ogireka n'eyalula n'oleeta amagi ne tugakwaluliza, omwaka esobola okuwa amagi 2 n'oleeta n'oyaluza n'ofunamu obukoko nga 10-12 n'otambula. Ani aba ategedde business? So abalimi abali eyo gwe nawe ali mu kifo ekifunda osobola okugyewa Musumamala oba mukubirako okukuwa amagezi naye ojesobola okutandika empola nawafunda osobola okutegekerawo. Actually mukwano gwa tata wange omuyindi Mahendra Patel yaŋŋamba nti obuzibu bw'abantu bawano ayagala bw'aba atandika ekintu akitandike mu bunene bwakyo, atandikire waggulu. So nga bo batandika ne kye bayita pilot projects. Pilot kitegeeza kangezeeko ndabe bwe kinaatambula nkitandika mu butono. Bwe mba nina katugambe milioni 10 ez'okuinvestinga, pilot study, nsooka kuteekamu miliyoni ezi. Bwe ndaba zitandise okupiikinga nenyongeramu 2, bwe ndaba ziteredde nenyongeramu 3, then nenga kati nkitegeera bulungi kazonna nkole ekinziteekemu. Naye aba wano ayagala bw'aba afunye miliyoni 10 zonna aziteekemu olwo. Tamanyi bwe zirya, tamanyi bwe zirwala, tamanyi bwe zikola ki, era bw'olabanga atuuka along the way n'afigitinga bagamba nti sidda mu nkoko, enkoko zinemeredde. Anti yabali ya underestimating. Nali ndaba one of the videos ku YouTube ng'omusajja agamba nti alina croilers abaagala ozigula bagende bazimuguleko. Naga nti croiler erya bulungi nnyo erya kilo 4 zokka okuva lwebiikibwa lweyalulibwa paka lwekula n'ogitunda nti erya kilo 4 zokka. Kati zalina experience mu kulunda natula nenga nti ono anoonya bunoonya katale. Croiler tesobola kulya 4,000 okuva ku lunaku olusooka, tesobola kulya 4,000 kilo 4 okuva lwezaalibwa paka lwekula titandise okubiika. Kilo 4 is too little. Okiraba is too little kubanga bw'eba ekuze erya grams wakati w'13 ne15 kilograms. Kitegeeza nti kilo emu egiryamu ennaku ekinene 6. Ekinene meka 6. Kitegeeza nti omwezi eba eryamu kilo meka, kilo zibanga 5. Ewiki erya kilo meka munaku 6 erya kilo emu. Kitegeeza mu mwezi erya kilo 5. Si kyekyo kilo 5. Kati onagambye nti okuva lwezaalibwa paka lwekula erya kilo 4. Abatakulimbye kati abantu ng'abo be bawubisa abanaga kantekemu ssente zange abalamu nti esirinyi zange miliyoni 2 zijja kunnundira enkoko zange 200. Kati naziteekamu, kati waziteekamu agenda okulanga ate yeetaagayo miliyoni endala ezi 2. N'ogwa bannange olwo lwanoonya okuzitunda okukola ki, ate nezitandika omukonako nezitandika okuddirira okumaliriza ng'akoze loosi. Naye jangu weebuuze kuba ffe obukugu tubulina. Ate nkubuulira everything bw'oyagala n'olunda, bw'oyagala n'otokola ki n'otolunda. Musumba waliwo abatadde mu comment ekitabo kya The Devil in the Pulpit. The Devil in the Pulpit. Waliwo ekitabo kye babadde akatabo ako The Devil in the Pulpit. Yankawe wandiise kwekali ku laptop yange bulungi nnyo. Ebimu ku bibuuzo waliwo yabadde abuuza ekyo actually ekyo nozatso kyanukula yadde abuuza I think the devil in the the devil in the pulpit. Who conspired ako kakwata ku bisiyaga bya Kayanja. The Devil in the Pulpit ye my personal story, personal experience mu cult. Ne Kakande ne Makumbi, my struggles with Kayuwa bankutte, then ate case bajijjeyo noonyezo obuyambi, no one could help me. Awingindira ne Serwadda. So you tell your then Serwadda angamba tugeza n'oyogera bajja kutta mu kifo ky'okungamba no we can do it this way and nejjako era tetwaddayo kwogera ku bintu ebyo. Then ntandika struggle actually jempita lonely journey.
eyabadde abuze ekitabo ekyo ojja kukubira musomaze ennamba ezo eziriko Pastor Male ojja mukubira in case you need a copy oba okulaba butya bw'osobola okukafuna naye kaeraze ezimu ku nnamba when it comes to business osobola mukubirako oyaga kwaluza majigo ga nkoko agatali gamba takabuzuka n'ebisolo ebirala ebinyonyi ebirala sekoko nkofu n'ebirala osobola okuleeta wano hatchery weeri n'omusupportinga sako n'ebirala okuwa amagezi mu counseling bwaba abayizi abalina amasomero by the way abaana abali mu holiday aba bagenda mu holiday aba bajja mu holiday naye kati bali mu masomero I feel there is need of counseling eri abaana ab'ekika kyonna so amasomero musobola okubeera nga mumuyita okubawa sessions ezo aba university secondary schools primary n'okurehabilitatinga abaana abalina ebintu ebizibu ebitali bimu ne counseling eya marriage oba aba intending on getting into marriage n'aba bali mu bufumbo so ebintu bino byonna he's versatile. Recently nina gwe nayambi kazi abadde alowooza suicide yejjembula mu bwensi olw'ebintu byayitamu n'omwami we naye yajja wano n'abanga kyokka n'atandika kumbuza bibuuzo mbadde njagala kulaba papapa nawe ne muwa time naye kyetwagenza okuvaamu n'agamba nti onzigudde amaaso I think I need to love my husband n'oku appreciatinga kyali to me wabaddewo n'omwami yazze omwami yawasa mukyala we nga bombi balokole bufumbo bamalamu omwezi ogwo omwami n'atandika okulaba true color true nature ya mukyala we naye nga yamujja mu kyaki naye ng'alaba atwala omukazi ajjudde omwoyo gwagenda okubeera naye ali anointed yangambye era yatudde awo kuba twatudde awo yali tawana amajigo gamwaluliza naye eventually wagira yali asigazaayo balance kati wajja naga nti naye mbadde nina kyenjagala twogereko bulijjo kati nno omukyala yamuwasa prior to covid before covid covid baali mu mbiranye era yatuuse noga nti nali simanyi nti mpasiza monster nti mpasiza ki monster manya abantu tebategera marriage era naga naye mpulira byoyogera kugundi ku bakyala naŋŋamba nti naye omanyi nkubulire nti abavubuka batagenda kuwasa bangi naŋŋamba nti ate abasula ku tebuuke nabo bangi n'agamba naye ebulayo akaseera katono otandika okuwulira omusajja assa omukazi we kuba amulemeddeko kubanga n'agamba nti abasajja balina obulumi naye tebalina we bayinza kwogerera ensi yali so much tailored nti ewuliriza nnyo omukyala okusinga omusajja era ne baba bawuliriza omusango basinga gusalira musajja naŋŋamba naye nze ng'omusajja byempiseemu n'omukazi oyo okutuusa lwe namweyambula naga nti omukazi yali anzita yali ammalawo naŋŋamba nti gwe yafuna abakyala bakwano booli bajja ne bamugaaga wano n'osobolawo bulabulabula oyingiridde maka ga muno ko ye nti naye obuzibuli bwe buti abalina obufumbo tebabuvaliwenga kye batamanyi nti tuli bangi abali eyo abanoonya abasajja be tutalaba si musango gwange sinze neekwana bwe mma mwagala mutuukirire eyankwana gwe buma muvunaana nze nakkiriza bukkiriza ate omwami wange mwagala era sirina gye ndaga ebyo sebo nabijje mwami mulokole si mwami atali mulokole naŋŋamba nti abantu bangi nnyo abali eyo bagamba male yawaba mayeyo yawaba naye nze bwe mpulira byoyigiriza n'abalala bangi ate ensi yonna yeetaaga byoyigiriza nanga era singa kisoboka wandikoze platform abantu nga ffe n'otutuukako kubanga naga nti abaagala okutta bangi n'abaagala okwejja mu nsi bangi because of marriage naye nga kivudde ku njigiriza enkyamu era namulaze ne bwa bayibuli wano ekukkiriza okuba n'abakyala abasukka mu omu
nangamba nti ate bano batugamba nemugamba singa Katonda yali ayagala omukyalo omu yebebeera nomo then yandibadde nga atonda abasajja abaagala okuwasa 100 n'abakazi abaagala okufumbirwa 100 tuleme kubeerawo nabagira nemugamba tulina abakazi abeewedde ebisyaga nanga nti ekyo musumba toyogera bangi tinaye abakazi abali mu kyacha balina empisa envundu abo tobala era bangi nnyo avuddewo omusajja ajeeyo omubaka mu kyacha afune omulala atatandikire we yakola ki we yakoma nangamba naye abantu bano batugamba nti endagaano enkadde byayita ne mubuuza ekimu eky'ekkumi ekiweera mu ndagaano ki bweba bakikuggyako bakusomera ndagaano ki ndi nkadde lwaki bwe butuuka ku ssente basoma endagaano nkadde bwe butuuka ku bino basoma bagamba nti endagaano enkadde tetugikkirizaamu ne mugamba nti obuzibu bwe tulina bannaddiini bwe baatuuka abantu abalina ebizibu be baagala era baagala nnyo abantu bonna babeere n'ebizibu bwe babeera n'ebizibu bajja kgenda tibagenze basabira bamale balyoke banyunyuntemu ssente zonna ze balina agenda okuzuukuka bw'ati ng'ebizibu bye tebivuddeewo kyokka n'essente zikoze eki zimuweddeko bawo wennyini we tuba tutandikira we twogerera bino olwaleero amakubo mu kibuga Kampala agatali gamugaggaddwa lwa Ben Hinn omulabbayi nze ennaku zino asagalo gamba nti olwa Ben Hinn omulabbayi charlatan ebyo bibyo byange Moses Solomon Male omukugu mu byenzikiriza omukugu mu Bible omukugu mu byomo I'm perturbed that our economy is being I'm really sad mpulira obusungu sijja kulimba nti Ben Hinn when President Museveni goes to USA roads are not crossed teziggalwa pastor yenna bw'ave n'agenda mu America oba mu nsi yonna ne Nigeria enguudo teziggalwa but Lubaga yonna n'enguudo ezitali zimu abantu badde bayitira awangu kakati jam traffic yalinga traffic over muntu omu Ben Hinn omulabbayi ebibuuzo ebikulu musumba ajidde mu kaseera we having an economic crisis budget tekiikirira birowoozo by'abannansi we are having a scenario bannakenya wetuyisiriza embalirira era n'omwaka gweddewo ekyali ne guno nga Ben Hinn yakavaayo ekenya bali mu kwekalakaasa wetuli wano musumba abazadde bangi abatanazza baana ku masomero abalemereddwa naye ne bagenda okugoba fees tebanazasula Pastor Kanja yagaa nti yeetaga biliyoni 2 okukyaza omulabbayi Ben Hinn omulabbayi tugenda mu kalulu baana bangi bakyali mu makomera bangi be bawambye ebibiina by'obufuzi bingi ebiggalirwa emirembe abantu tebeetaaya musumba the big question is I'm sorry to say why this nonsense nga ogala otya amakulu because Ben Hinn is in the country why this webale nnyo wamala abatulaba ku Uganda ey'enkya lwendaba ebintu nga bino mpulira obulumi titukyalina abantu abajegga abantu abasiru abantu abajeggawazibwa abantu abatamanyi be taking advantage of Ben Hinn azze naye bwe twali tusoma mu primary batu introducing ku topic gye bayita logic logic okimanyi yes logic you think you reason you question you answer that is logic batuyigiza logic kyova olaba batuga nti bw'olaba empewo ebikola nga binyeenya wadde empewo oba togiraba nekitegeeza gyeri yes empewo ekola ki gyeri bw'owulira ebbugumu ne bw'oba enjuba togiraba kitegeeza enjuba eteekwa kuba soosi ya bugumu gwate livaawa batuyigiriza logic nti omuntu yenna bw'omulaba nga kungulu taliiko nseko kitegeeza alina ekimuli munda ekimulya wandimuwadde audience otegere kyekimuluma yes kyova olaba kabaka yayita Abudulu n'amugamba Abudulu nina ekinsiiwa amubuuza ebyakatondako ebyakatonda gw'obuuza nti ali wali ku ntebe atuddewo naye atamulaba alina ebibi
kabaka yalema okukozesa logic. Abudulu yakozesa logic. Simanyi lwaki bakozesa Abudulu omusajja omusiraamu yategeera logic. Oli omulala tategeera ki logic. Kabaka yatunula bwati ku ntebe kati Abudulu kabagamba nti malayika atudde wali Katonda waali nyata mulaba alina ebibi. Kati abakungu ba kabaka bayingirayo mulabi kabaka n'ayingirayo mulabi Abudulu n'abasekerera munda ye nti oyo mumaze. Kabaka n'abuuza Abudulu, sebo kabaka nti sebo Abudulu nti njagala ombuulire emunyenye mmeka eziri ku ggulu? N'amugamba nti emunyenye eziri ku ggulu zenkanankana n'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja. N'amugamba, how do I prove that? Ekyo nkikakasa ntya? N'amugamba ekyo kyangu nnyo. Mpa abasajja bo mbale emitwe gyabwe egyaki, mbale enviiri ku mitwe gyabwe. We zinaakoma gwe gujja okuba omusenyu ku nnyanja. Still king yalimu okukozesa logic. Ne basajja be ne balimu okukozesa logic. Naga nti abasajja baabo bali enviiri zaabwe. Abudulu n'atandika 1 1 2 2 3 abala ku buli kwa agenda okutuuka ku 10 ngo yaddukawo n'oyaddukawo. Abudulu n'awangula. So that capability to manipulate even the elite, even kings, olwaleero yeekozesebwa bannaddiini okumanipulating the gullible masses, even the politicians. Kiwulira bulungi. Nze to me Benihini mulabbayi charlatan. Anti charlatan mu Luzungu mu Luganda ye mulabbayi. Kyekimufuula omulabbayi bikolwa bye ebiriwa by'okolayo Benihini takolanga ku byamagero era takola byamagero. And it is so sad ti abantu abagenda bali desperate banoonya byamagero era n'ekibayisa nti mujje buli agenda yasuubira tyangena agenda okuvaayo ng'omwavu agaggawadde omulema atambudde era wawulidde mulabbayi munne Kayanja baga nti abalema bo emmotoka zijja batuusa wano we wajja okuyita abalema gwotegeredde kuki nti abalema bagenda kujja ye bali bameka be wategese. Kati bannayuganda kye mutamanyi ti okupanga obujulizi kyava dda. Saagala nakozesa kitiibwa kya Buganda. Sumba nayo ko psychological gwogambye. Okupanga obujulizi kyava dda. Kale mbotira. Bwe tuba tuzimba ebizimbe ennaku zino tussaako n'abalema we bayita. Si kugamba nti tumanyi omuwendo naye olwa future plans tuga in case waliwo abalema bajja kwesa side eno. It is common sense. It is common sense nti tulina abalema. We can't rule that out. Yes. Eri ab'amagulu, eri ab'emikono, eri abaaki. Ku lukuŋŋaana ng'olwo yategese era agambye n'abalema. Sigamba nti bajja kuyitawo naye abagenda okuba abalema babasabire bawone. Nkufuna. Kubanga mu ntegeka ye mulimu okusabira abalema bakole ki? Batambule. Kwegamba onoonya webuza the source bagenda kuva omuwendo gwabwe. Tagambye bazibe b'amaaso. Okiwulidde? Tagambye bazibe baki? Tagambye bagumba. Naye agambye balema. Kubanga abalema bapangiddwako obujulizi for years. Actually nze ngenda okulokoka nga mpulira balema bagenda kutambula. Okimanyi nti lumu abasumba balwanirako emigo gy'abalema mu kisaawe ky'Ennakivu. Tigwereka gamba nti gwokoze ebyamagero emigo gikomyewo anti ayagala ogitwala claiming nti yasabidde abalema ne bakola ki? Ne batambula. Ontegedde bulungi. Yes. Now Benihini mulabbayi ogambye takolangako ku byamagero. Talina byamagero byakola. Let me just refer you back. Mu 2007 I think it was around June. Benihini yajja mu Uganda. Kwolwo ya staginga Namboole.
simanyi oba wali oli mwaka niguusa mu kiseera ekyo ng'ojjukira oba wali osoma ki? Nali nsoma Kazo Junior. Kazo Junior School. Yes, nzijjukira bulungi. So Benin goes to era ebifaananyi nkyabirina mu bwongo bwange abantu bawa emigo. Baalanga nti abalema mujje, bazibe b'amaaso bakibonabona mujje. What people didn't know, ti Benin abeera na advance team. Ate era abeera n'abalabbayi be nga Kayanja. Kuba bona balabbayi. Labbayi gets a connection with Mulabbayi. Atali Mulabbayi. Birds of the same feathers flock together. Era Kayanja yategeka Mulabbayi munne. Both these people balabbayi. Era nze simanyi ne bagamba nti nkubulira obulabbayi bwa Kayanja. Mu 85-86 waliwo omulalu yabeeranga awo ku Room Street. Olaba awali ekizimbe kya Ntakke. Awali eno bagiyita Standard Chartered City Branch. Ne kati kino ekizimbe kya Ntakke ekigatta Room Street ne William Street. Okiraba. Awo omusajja oyo we yabeeranga nga mwavu bw'ati Kigozi. Kigozi yali mulalu. Naye omulalu tabeera mulalu throughout. Wabeerawo ebiseera eddalu lye lwe likka nekisituka busitusi luvannyuma. So baamutajje Kayanja jjukira yabuulirira ngaawo ku gundi bagiyita ye City House, yalinga abuulira munda eyo. Kati najja asportinga Kigozi naga nti kati tusobola omukozesa ku period Kigozi we yabeerera nga talalusubiri ebyokuba amayinja. Baamukwata ne bamuteeka ku kituuti. Kayanja n'aclaiminga nti amusabidde era awonye eddalu. Ensi yonna neepaala kati olwo Miracle efuuka Miracle Center. Center y'ebyamagero kiva ku Kigozi. Kakati Kigozi bamutwala ku Lubaga Miracle Center. Yali ekyali wali waggulu si wano wansi. Kati Kigozi bw'abeera ku Lubaga Miracle Center, he disappears. Teyaddamu kulabika. Kati bw'ataddamu kulabika, bakulu bw'ataddamu kulabika. Kigozi bw'ataddamu kulabika tebaddamu na kubyogerako. Kati years later nvaayo ntandika okwogera ku bufere, kupanga byamagero, bujulizi, nsaitinga Kigozi. Twina gundi ba mirundi ebiri. Gurupu emu egamba nti Kigozi yalya sabbuuni. Bw'alya sabbuuni n'afa. Bw'afa, that was the end. Question yesigala, eyawonye eddalu ali atya sabbuuni? Aba yawona? Gundi ey'okubiri egamba nti Kigozi yatuuka ku point n'addamu n'atabuka. Kati bw'addamu okutabuka ne bagamba nti ekyamagero kigenda kufuluka, ne bamukwata ne bamutta. Sosi ya sabbuuni yali eva wa ku Miracle Center. Miracle Center. Neno nayo Miracle Center. Kati omanyi ebibuuka bitalaganye. Kati who do you believe? Okay, bw'abanga yaddamu n'atabuka ne bamutta, still teyawona. Bw'aba yali kubanze nabagamba nti baŋŋamba nti yatabuka ne bamutta. Kati ono naga nti nedda tebattamutte, yaddamu yalya sabbuuni n'amutta. Sabbuuni ye yamutta. Bameka abalidde sabbuuni ne basigala nga balamu. N'abaana abato bamulya kyebafuna kuddukana. So what is the truth? Now question is, where is Kigozi? What happened to him? Era lumu nali mu State House bampita ne mbagamba kuba twaliyo Faith Katana, Canon Rubunda, Justice Kibita n'abalala nga ndi ku issue y'okupanga obujulizi. Kati ne mbagamba nti bwe kiba nti Kigozi yawona, njagala Kayanja aveeyo. Robert Pasteri, nze gwe mmanyi nti musiyazi, Kayanja aveeyo alete Kigozi nti wuuno atwe chronology. Yawona ngenda kuza omwezi bweziti nadda mu chaachi, and this is his life. Bw'aba waali amuleete, bw'aba taliiwa nnyonnyole yalagawa. Silence. Why the silence? The man has what we call state patronage. State patronage ti mukwano gwa Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi
Saabayekera Munansiko president wa Uganda. Ekyo kimu ekyoleka obufere bwa Kayanja ekirala kyekiriwo. Recently omukyala gwe bayita Hajati Nuru Mpungu yavaayo yekubira enduulu. Kayanja alina omusajja gwe yastaging ku Miracle Center. Omusajja naawe obujulizi nti Matovu Kuraishi. Era naawe obujulizi nti amanya yasoka Kayanja yasaba bwati. Yaga nti omusajja ono anti omusajja bamukutte. Asaba omusajja ono yazalibwa ne timba yennyini wuuyo mutemyeko omutwe mutemyeko akawuwo awedde. Kate n'alyoka agamba bamute ne bamuta. Omusajja n'amugamba nti tubuulire wamma. Naga amanya gange nze Matovu Kuraishi. Nambuza ova nti nva bweyogerere nayogera n'amanya g'omuzikiti naga nti era imaamu bw'atabaawo nze nsaaza. Sanyiraga naye bwe najja wano mu 77 Dogs nalina emmotoka yange nga sinnajja wano emmotoka yafuna accident abantu bonna ne bafiiramu. Poliisi n'ennoonya n'ekweka. N'agamba maama wange Hajati Nuru Mpungu. Era Hajati Nuru Mpungu tibwe yagenda ebweru yandeetera wallet vibrating naye ng'erimu omusota. Story yo wajuulira. Story yo njirina bw'oba ogyagala ngenda gikwata njikuwe ogiteekeko kuba njirina ku laptop yawe kweri. Yafuluma ku channel 44 TV y'abalimba. You see, Wamala, it's unfortunate since the president. Naye Yoweri Kaguta Museveni president tukoze bubi nnyo okukkiriza abalabbayi, okulabbayi abantu ne babafira. Nokkiriza n'omulabbayi Benihin naye afere banna Uganda. It is so sad. Now, Kigundu Matovu agamba tinaye bwe najja wano mu 77 Dogs yagala okwebaza Katonda olw'omusumba Kayanja ansabidde kati Kayanja nambuza era timbo oyo ne wano ku Miracle Center akonoza wano tasobola kujjawo kuba waliwo amaanyi mangi kanaalyoka kakati nno nkwadde emmotoka poze emmotoka yogambye yakola ki yakola nti ankwadde emmotoka n'alyoka amuwa emmotoka premium n'ebisumuluzo ensi neekuba ki engalo ne batamanya kipange wayita mmeka. Hajati Mpungu babimutegeeza kyo twakulabye ku channel 44 omusajja agamba omusajja yagamba nti taata we Haji Idi Lubyayi Kisiki. Kati babuuza Hajati Nuru Mpungu ate wayagala ndi Haji Idi Lubyayi Kisiki. Omwami amubuuza owange Haji Idi Lubyayi Kisiki ajja atya maka gange era oyo omwana wamuzaala diko omukazi Hajati mwana simumanyi. Hajati pressure zaamukuba olw'okumusibako amatu g'embuzi. To cut the long story short, nanga we babimpitiriramu nengere wa Hajati Nuru Mpungu. Hajati Nuru Mpungu awaaba ku Buganda Road civil case bamugamba nti bw'oba oyagala case eno etambule jjamu Kayanja. Naawe mpulidde Kamenya bwe wawulira ebyo n'ositukira. Jamwani jjamu Kayanja. Okiwulira? Kati ne bamugamba bw'onoolekamu Kayanja tejja kutambula. Bwajjamu Kayanja bamugamba agiwabe ku Mwangatu Emengo. Bwagiza ku Mwangatu kiri ekifo kiki wazanyira obufere bwe. Kakati omusajja bamuteeka mu kaguli oyo Matovu Kuraishi agamba bannaye njagala kunsonyiwa mulamuzi nange nali nnoonya kubeerawo si bituufu story twakipanga mpange. Kati Kayanja asasula abantu bapanga obujulizi ng'era abafere abalala bwe Simba yogedde statement ennene kyogamba Mwangatu court yonna eri mu mikono gye. Ebintu bye byonna azabizanyira bw'atabizanyira Buganda Road abizanyira Mwangatu. He owns these two courts? Not necessarily nti he owns them. Naye asobola okupocketinga abazirimu. Okay. N'apocketinga yo b'omulamuzi omwe amutambuliza ebintu bye oba prosecutor omwe amutambuliza ebintu bye. After all ne jurisdiction yayo eri under Old Kampala Police Station. Kuba Old Kampala Police Station tojjukira nti yagizimbira toilet. Naffe ne tukwata wansi ne waggulu. Obufere bwe bimanyi, bisiyaga bye bimanyi, buli kimu kyonna tewali kye batamanyi. So ogende wa Hajati Nuru Mpungu. Hajati Nuru Mpungu ampitiramu byonna bwe byajja. Nange nanyinya mutwe. Kati Matovu yakkiriza nti byali bipange. Naye omulamuzi
yagaana okusala omusango there and then obugamba nti gukusinze n'amutwala ku remand nti agende ku remand ate omuntu akonfesinze nti nalimba si bituufu kati agenda okudda nga bamusomedde bwagenda okubikola eventually case ndoza yafa natural death ajja tinulwa ompungu ninaga nti kasita ategedde nina kyensobola okukola okitegedde kowe ebbanga bwotumuwabuki tewebikka now obwe bufere bwakayanja eri abantu bangi nnyo abagenzeyo nga basubi mukwano gwange kununka oyo yatunda Dr. Kununka omumanyi genda e Makerere wali ku Full Gospel awali petrol station bwova ku Full Gospel ng'ojja Bwayise petrol station ensookawo gali maka ga Dr. Kununka mutabani wa Kununka ng'asabira kubirako center yagasinga obukadde n'abutwala mu mirako center awali aga amafuta ago nga wakava ku bitala sebo ne bamuwa n'ensawo egundi entebe yakumwanju kwatuula sente bwe zaamugwamu pyu you are totally useless and a fool maka ga kitaawo gasinzeeyo ebyuma eby'omu kisenyi byonna bisinze nyama yalo yo n'agisinze ajjayo sente kutwala ku mirako center omuferaali wamala byenjogera I speak with authority babali eri family bakwano bange abantu abafiiriddwa ebyabwe bayitirivu abanyaguluddwa bayitirivu nali njogera ne Kaluli Kamando nangamba nti abaana bwe baaloopanga obbali ebisiyaga kayanja nga bagamba banne mwe munoonye kye mugenda okugamba abagoberezi baleete ssente mubagambe basige ensigo basige ama TV basige ama radio olwozi ebyo byaggwayo era kye baakolanga. Let's talk about this miraculous now so olindeko kamale kansooke kugirire mu 2007 Ben Hini ajja I think it was June staging kiche bategeera mu June staging Nambole. Yes bwagenda e Nambole omwami eyamufuga eyawaayo emmotoka yatambuliremu ye mujaasi wa UPDF oba ali ku ddala lya Brigadier eyatwala akatale kiwa Kiseka ye Mujenyi yawaayo emmotoka sajja watu naye alina ebizibu asuubira okuwona bagambye yawonayo awaayo emmotoka etambuza Ben Hini n'amafuta buli kimu kyonna jjukira ye yalina emmotoka ennungi naga ngiwaddeyo ng'asuubira return ekyamagero yatula ne Ben Hini bagambye alina kye yawona wadde okukyukako even nti kana akasusu kabadde bwe kati wano kavuddewo kejjeewo not even miracle eyogamba nti olwoya luvudde ku kasulubuke disappointed osanga teyayimusa kukkiriza kwe ate webale kuŋŋamba ekyo aba disciples ba Yesu bamugamba sebo mukama waffe nti anti yagenda n'akolimira omuti ne gukala n'abagamba naye bo bamugamba naye mukama waffe gwe ngo omuti ogukolimidde ne gukala ffe tugoba emizimu giganye n'abagamba singa mubadde n'okukkiriza okwenkanankana akaweke ka kalidaali mwandigambye olusozi nti va wano otambule ne luvaawo. What does that mean? Honest of faith is not on you ayagala okusabira. Honest of faith eri kunza claiming tinina amaanyi agakusabira. Ne bw'oba tokkiriza my faith esobola okukolera nokkiriza because of what you get. Not the other way around nti kankwe scenario omusajja yali Nayaman Nayaman yali musuuli yali wawa yali we Syrian yali wa Syrian army kakati Nayaman mukama wa mugamba ti owange Israeli eriyo omusajja wa Katonda Elisa
naye akola ebyamagero genda yakuwonya ekikutawanya kuba yali alwadde leprosy ebigenge yes n'asituka n'agenda yagenda ne zaabu yagenda n'ebigaali bijjuddeko zaabu bijjuddeko siliva aga ni musajja bw'anamponya byonna mbimuwa bwe yatuuka wali Elisa mufo ky'omugamba nti jangu nkusabire yamugamba genda wenyike mu Yordan emirundi 7 Nayamani obusungu bwamukwata tamkuteeko tambuzizaako tategedde kikinuma tategedde lwaki nzije nangamba ngende nenyike mu Jordan emirundi 7 n'abuuza ewaffe teri migga eri Euphrates eriyo Tigris naye ayinza atyo okunjolonga bwatyo nangamba ngende nenyike mu Jordan mwe bafuka ne kazambi waabwe kati musajja we n'amugamba nti sebo mukama wange saagala obuubuuke singa omusajja wa Katonda agambye okukola ekintu ekirala tewandikikoze bw'aba agambye ogende wenyike mu Yordan emirundi 7 kigezeeko olabe Nayamani naga nti gwo ŋŋambye kaŋŋende naye bwe si wonna ate kuno nja mukuba bubi nnyo Nayamani agenda bwe yenyika bw'ati mu Yordan gwomo 2 3 agenda okuvaamu ng'olususu lwe lulinga lwa bebi takanti what a miracle Nayamani yalina okukkiriza nti agenda kuwona yali abuusabuusa teyalina even a single thread of faith kasita omusajja yamugamba genda wenyike mu Yordan yali amanyi nti azze bajja muteekako emikono naye omusajja amugamba genda mu Yordan yagendayo lwa kifuba lwa mpaka nagundi nerabidde sooka olindeko Yesu yagambye okukkiriza kukuwonyeza yali gundi yali musajja yatuulanga ku kitiba ky'Esirowamu n'amugamba okukkiriza kukuwonyeza genda akati here that's a totally different thing era Yesu yalina okukkiriza actually by the mere fact nti omusajja azze n'atuulaawo eyo faith waliwo wenzija kati Nayamani addayo atwala ebigaali bya zaabu bw'atuuka eri amugamba ssebo omponyeza njagadde nkuwa ebirabo n'amugamba nti anedda genda n'ebirabo byo kuba teyayagala amugambe nti amuliddeko ssente naye aba agenda Gekazi taka nti mukama wange naye nga muzibu naddira obugaga buno bwonna n'abuleka bugende nadduka n'asanga Nayamani n'amugamba ssebo mukama wange nti mukama wange agambye nti akyazizza naye asabako ekigaali kimu nkimutwalire ebirala genda nabyo koyitwala kati Elisa alaba Gekazi ambuuza Gekazi ovaawa koye mbadde neemuluddemuukawo kano n'amugamba nti totidde omululu gw'olina ogwogaggawala kati nno obulwadde obubadde ku Nayamani kabukwambale era amangu awo ebigenge nebikola ki ne bimwambala now nkugambye honors of faith teri kwono gwe bagenda kusabira zikumulya agamba claiming anti now let me ask logic here is where logic works omusajja anvudde ewange Kawembe ntaddemu transport ninye emmotoka nzize ku kiferero ky'omusiyazi kunsabira nkutte ensigo njiwaddeyo oba siringi 10 oba 1,000 oba mmeka nazo nziwaddeyo obudde bwe mmazeeyo ebyo byonna tebiri worth much more than akaweke ka kalidaayi Yesu ke yayogerako that's a big question yes kwa akaweke ka kalidaayi kagula akaweke ka seda kagula sente mmeka let's assume kagula 1,000 let's assume kagula emitwalo 10 naye nzize ninye taxi mpaddeyo obudde bwange wamala olunaku osobola okukola emitwalo 5 mukama nga akuteereddeko omusana akakana naye okutta emitwalo 10 ogiwaddeyo obudde bw'obuwaddeyo essente oziwaddeyo n'ebirowoozo byo biwaddeyo towaddeyo much more than akaweke ka kalidaali ko kagula ddyo emitwalo 10 tekagiweza bwe kaba kaguze nyinyi genda mu seedlings obabuuze seda endokwa ya seda egula sente meka kuba Yesu yagamba singa obadde n'okukkiriza okuli worth
okwenkanankana n'akaweke kakalidaali katuve mu kaweke kuba kayinza obutakula naye tugende ku ndokwa eya seda egula sente meka ojja kwesanga ne bwabagiguzize sente nyingi ennyo 2,000 ne bwe baku 5,000 naye nempaayo obudde bwange balala bajja n'amamotoka n'ateekamu amafuta ga 2,000 egi n'amalawo olunaku lulamba alinda kyamagero n'amaliriza ne bagamba okusiga ensigo n'awaayo 5,000 oba 2 era bw'atawona ng'omugamba tolina kukkiriza. So Musumba, you want to claim ku crusades zonna si ku claiminga. I want to state and no one has ever been healed tebawonye miraculously tekibangayo. Let me tell you, 2007 Benina Jinambole abajje CRC singa babadde bakwano bo wandigenzeyo n'obabuuza tiimu y'abaana yava ku Joint Clinical Research Center e Mengo ne bagenda e Namboole ne baatendinga crusade ya Benihin ne bavaayo nga bakkiriza bawonye. You know what happened? It was barely 2 weeks after Benihin's departure bankubira essimu ngenda ku JCRC e Mengo. JCRC mu kiseera ekyo yali ekulirwa Dr. erinnya ndyerabidde naye nga yekulirwa bampita nengenda nenkola semina n'abaana abo nawulira testimonies era nakomonenga nti Uganda tulina obuzibu kubanga nalaba abaana abato myaka 12 myaka 6 nendaba ebiwala ebitikinya biti myaka 18 19 nendaba abavubuka abali mu prime age myaka 18 19 bonna nga balwadde. Access eyo nagifuna lwakubanga nagenda nenjogera nabo nembawa ekintu ekiri balanced. Ekiri balanced kyekiriwa nti 1 tulwala endwadde ezimu ziri physical somatic wetaaga treatment, endala ziri psychological ziva ku birowoozo. Psychological ne bwenkumanipulating owona ne oba tolina kubanga ebirowoozo kasita bitereera yes ebirowoozo nabyo birwala. Oli asobola okulwala omuntu ogw'olutendezi naye nga birowoozo n'alwala omusujja naye nga birowoozo. Healing process ya counseling kati process counseling can be a good remedy. Then eri ebirowoozo nga bya karugembe abawukiririza mizimu nti demon possession ne balaba manifestation. If that is the case then casting out demons abasamizi bakoze exorcism naye etereeza omuntu kuba guba gugenze simanyi okiraba. Then obulalo njagedde ku psychological, njogedde ku somatic, njogedde ku demon, then nenjogera ne kuki kati endwadde zonna nga bwoziraba waliwo ezeetaaga eddagala. Toyinza kugamba muntu alina malaria nti genda bakusabire. Malaria asobola okufuuka cerebral omuntu naagwa eddalu okakananga mufu. Era kivula ababbye nnyo abalwadde ba siriimu. Abalwadde ba siriimu ekibabbisa kiri bwe kiti nti bw'awulira nti siriimu amukutte n'ategeera ekisooka ye shock. Kati okumuzza yeetaaga counseling. Atandika okulya addemu okumira eddagala n'ebirala. Oyinza okumulaba nga ataddeko omubiri CD4 count zo nazo ne zongera okulinnya kubanga alya anywa. Okiraba bw'abanga talya tanywa CD4 count erina kukka kubanga emmere ezimba immune system. Ate HIV bulwadde bulumba immune system. So kati oli okulimba nti agenda kusabira siriimu awone aba akulimba. Nali ne kakande all the years tewali wa siriimu yawona. But all that was being done kwegamba doctor afulumye results nga ziri HIV negative aclaiming nti awonye bamuwa omulwala era bangi baafa. Ngamba manyi sagala nabagamba nzikiriza nti Katonda asobola okukola ebintu byonna naye ate sagala mukozesa kyatanakola. Right now sinalaba kyamagero basumba kye bakoze ebizibu ebiri emotional obulwadde ebirowoozo omuntu n'alwala ebirowoozo
nafuna psychological fever oyo awona tubula ne masawo bawonerayo kasita hope ebeera ignited hope kasita nkutekamu hope nomanye nti kyogamba nsobola okuwona nti yes ogenda okulaba omuntu atandise okukola ki okuwona n'okutambula n'okukola ki that is hope. Hope is the best remedy for psychological problems, psychological sicknesses. Zinyambi abantu bannyo omusajja naga ndi oyo musajja mukazi anzita kati uliseera mbeera mulwadde niyo olumala okumuwa amagezi ekyokukola era nawona kati natereera ne appetite yakomawo na buli kimu kyonna kyakola ki kyakomawo kubanga ebirowoozo bizizza akomyawo emmeme yange mu bayibuli tusobola okuzza ebirowoozo by'omuntu emmeme y'omunneeterera nakyo counseling therapy nga n'omuntu tamanyi ku Katonda ne bya Yesu tobimugamba niye asobola okukansolinga omuntu nadda mu mbeera toba counseling bwebeera ng'eri real life counseling ewonya omuntu obulwadde obuli psychological saate n'obulwadde buno obuli somatic nga HIV n'ebirala bireeta psychological problems ti omuntu bw'amanya nti alwadde sirimu amanya nti kati kisigadde kufa bwe bamugya mu spleen amanya nti kati nsigazza mbale okiraba kati omuntu oyo yeetaaga okuzza ategere nti wadde spleen emuvuddemu naye akyalina opportunity ey'okulivinga obadde tunnamalira emboozi y'ennamboola ebyamagero andi njagadde okukulaga okitegedde abaana bano bagenda baavaayo tekuli n'omu yawona abali ku ARVs naye nga bangi nnyo baava ne ku ARVs nti bakkiriza nti bawonye ne batandika okudeterioratinga awo JCRC kwe kunkubira era njagala nnyo okwebaza aba Joint Clinical Research Center okuba nti basevinga obulamu bw'abaana mu kiseera ekyo abaali bakkiriza nti bawonye ate ne batandika okuba obubi finally kwe kunkubira nziremu nkole ki nenjogera nabo era ne batereera ne bamanya nti okunywa eddagala tekiri satanic kubanga tulina abasirusiru abaalokoka abaga nti bwonywa eddagala oba ogenze mu sitaani saate abatugamba nti bwonywa eddagala ogenze mu sitaani eddagala balijjawo n'eddagala egana nalyo sebo baliyita sitaani so nga ate abazungu bajja wano every hub ne bagitwala ne bakolamu eddagala ne baliza nti eryo lyo ddungi kyokka eryaffe ne bakola ki ne baligoba tiryaffe lya sitaani now enamboole waliwo omukyala bamuyita Francis Adroa aba Universal Church for the Kingdom of God, Universal Church of the Kingdom of God, UCKG bamubbako emmotoka nga bamulimbye tebagenda mumusabira awone essirimu bwe yagiwaayo teyawona kati omukyala oyo yajja gyendi emmotoka naginunula ndoza story eyo ogijjukira eningi bajjaku abafere bali nebafere Universal Church wabatwalira abamawulire nimbatwalira abamawulire ne tubasanguza kakati ekyo bwe kimala okuyita Benihini ayingirawo kuba ogwo gwali mwezi gwa April Benihini bw'ayingirawo Francis nangamba nti pastor pulira njagala kuwona bangambye Benihini akola ebyamagero njagala ngendeyo naye mugamba Francis sisobola kugaana gendayo naye nkubulira teri kyamagero kigenda kubeerayo neki but you are free to go yagenda kubanze sisobola kuziyiza muntu ayagala gendayo demberi yagenda yakomawo nangamba nti bali babbi kubanga n'essente ze baazimuggyako Francis Adroa nga bamukase bukasi baazimusikamu nsawo kati bakusuubiza nti bwoba ogenda kuwona oteeka okubaayo kyowaayo okuwona nako si kwa bwereere you sow a seed oyagala kuwona sow a seed siga ensigo ey'okukkiriza waliwo omukyala munnamawulire bamuyita Anouk Batad gogolinga YouTube internet otekemu Anouk Batad ojja kulaba story gye yawandika ku Namboole. She comes to Uganda ngazze okunoonyereza kuba yava Bufalansa ekyamuleeta wano nti Benihini ajja wano azze kulaba ddala waliwo ebyamagero ebikolebwa wano mu Africa. So she comes to me ng'omuntu alina authority kubanze worldwide manyiddwa mu Uganda ti woba oyagala matters za spirituality noonya Pastor Malemo Solomon, even if it is homosexuality noonya pastor gwe munyooma ate ensi emukaabira ajiwe amazima. Omukyalo oyo Anouk Batad ajja yansanga ku office ku Span House mubuuza kinti ngenda Namboole
ku documentinga byamagero bya Benny ne mugamba teri kyamagero neki kigenda kubeerawo ne mugamba ne ekigenda okubaawo bagenda kupanga abantu bawe testimony nti bawadde bawonye basudde emirembe babadde bazibe bawonye babadde balema batambudde n'ebirala ne mugamba naye kati kyogenda okukola after the prayers these so-called miraculously healed people will assemble. You go to them, genda we bali, get their contacts. Buli omu mufune amanya ge ne contact ye, then come back. After Benny Hinn is gone, tujja genda nze nja kutambuza tubanoonye bonna we bali, tubajjeko stories zaabwe oba gye bali nenkubulira tebaliyo. Ne mbogamba bwe banaabanga gye bali bajja kukkiriza naye ndi very sure bwe banaalaba nti otandika okuinvestigating they'll kick you out. Nagamba you sure? Konze yes. So good luck. Bano kubatadi twawukana agende Namboole alaba emiremma balema batambudde emigo bagisudde byamagero bikola kibibwatuka ngamberenge. Monitor publications, New Vision publications, buli lunaku bafulumya stories z'abawonye. Nembagamba banene mulimba abantu nti abantu bawonye naye tebawonye kubanga media eri paid. Yes. Bannamawulire bali paid. Era bw'oba togenda kufulumya story the way they want it tebakukkirizaayo ate bw'oba onoogifulumya they pay you. Yes. Tewali story efuluma mu Monitor oba New Vision ekwata ku byamagero nga sinsasulire ne ku TV they pay. Era sente kati ez'okufulumya ebyamagero ebyo already zaayise dda. Bagenda kusa nawe bw'oba oyagala ng'onoosafulumya story ey'omuntu alimba nti yawonye yatambudde sente weeziri. Nze kutegeera kwa agwe walamuka gwe kati oli mutabani wange wabuuka tebakyasobola kuwulisa. So this is what happened. Anuku Batadi agende Namboole alaba ebyamagero ebiyitirivu asooka alaba ebyamagero yankubira ndakonaga ebyamagero bitulika nga mberenge ne mugamba nti si byamagero gwe njagala okola ekintu kimu njagala ogende ogetinge particulars z'abantu abo will investigate when Benny is gone koyekala. So nga bamaliriza bamaze okuwa obujulizi emigo bagirabe buli kimu kyo agenda atandika okubajjawo. Kamera ye yali ajambadde Katolo yalina notebook atandika okuwandiika buli muntu amanya ge gy'abeera contacts ze. Kati mu kusooka bamu mistaking okuba nti ali part of them naye bagenda okumwetegereza nga tali part of them bamubuuza ate gwoza otya wano. Koyam a journalist from France agamba gano gakanyama gano manyi Benny Hinn atambula ne bakanyama kati ateekako aba SFC abakayanja bamukwata ne bamukasuka ebweru w'ekisaawe ne bamuggyako kamera ne badiliitinga buli kifaananyi kyonna kyonna kye yali akubye ne notebook ne bagimuggyako ne bajjamu buli particular yonna gye yali awandiiseemu bamuga you fool gwawe ebyo byo gwabigasseko nti you fool gwawe ebyo bibyo. That's what they told her. Nti you fool gwawe. Anuku Batadi akomawo ku office yanga nti pastor what you told me I believe is true. Bamukasuka ebweru ne bamukasuka ebweru John we sawa jawo busiru bwo saka mawuliro ozembo oze kukwata onoonyereza biki. That was 2007. Yali agala in form of a documentary. A documentary. Mukiseera ebyejjukira twali twakayita mu byabwayini wa Kayanja. Buli wabeerawo scandal yonna ng'aleeta Benny Hinn. Bwe wabeerawo scandal ng'aleeta Benny Hinn. Benny Hinn akomawo wano mu bisiyaga bye. Oba yajja oba 211 something like that. Azze mu bisiyaga pasita bisiyaga. Era waliwo ebisiyaga. Tomanyi nti waliwo keesi eri mu kooti nakati. Pastor Kanja chicha yagaza abasajja ba Creford Dollar bani chichi bali balabbayi banne katiba kekamu bonna balabbayi bonna bayayi kwanza kene Creford Dollar yajja talina byamagero byakola. These are just staged. This is the anointed man of God kuyogera ko musumba. Bible yegamba thou shall not touch God's anointed. Yes. Bw'abeera anointed nze bwendi mwogedeko emirundi n'emirundi kabeere kakande
These are faranga fere gwe bogama mbali anointed wa how wachiri gama ndinze ndika anointing kwa nkwata kubita kwatikako ne aba bafera ne bafera akaseera Ben Hinn wajjidde nkugambye mujenyi teyawona abalala bonna abagenzeeyo tebawonye nakati bino byagamba simanyi biki already bapanze abalema bapanze abagenda okukolebwako ebyamagero and these people are paid byafuluma ne ku gundi Musumba nkimanyo ndi mutabani olengera biwinji byesiba naye nze kyenda abajide mu kaseera akakalulu tulina okugonza emitima gy'abannansi abamu n'obuteegugu ng'okola kutya deuce what I see massa onomuwa gundi yonna cause state okugamba nti tuggala amakubo just for Ben Hinn. That is, let me tell you this ekololo bagaggala nga bwe bagaggadde ku Ben Hinn nga eryo president ng'eryo gundi mutabani muwala wa president we yabuulirirayo kakati ono saabalabbayi atwala abalabbayi mu nsi yonna saabalabbayi azze muki mu ggwanga saabafeera azze muki mu ggwanga. Let me tell you wali okiwuliddeko nti okutegekera Ben Hinn Kayanja yeetaaga obuwumbi 2 kyeyatugamba omwaka oguwedde 2 billion omanyi sente ezo kyezisobola okukola and on top of that mu 2007 sente ze baasolooza wano yagenda nazo actually nalangirira n'okulangirira nti yakoze loosi bwe yazze mu Uganda. Munnaddiini akola atya loosi? bwekuba kola loosi Katonda yakola loosi ne bwe waba walokoseeyo abantu 2 nga be bakyuse still teba loosi oba okoze amagoba. Obadde ombuuza sente kyezisooka Samuel Leeds Omungereza is a billionaire mu Bungereza yajja wano yazimba eddwaliro ery'ebitanda 64 kyekirabo kye yaleka Uganda oluvannyuma lw'okujjanjabwa oluvannyuma lw'okufunira akabenje n'ajjanjabwa yazimba 64 bed hospital billion teyawera yagizimbawa Jinja liri Jinja yes naye liri ku standard teyawera yes akati bilioni 2 omufere omulabbayi Ben Hinn azze wano tibazimusaasanyako kyokka ate nezibagenda okusolooza nazo agenda zitwala actually bagamba ne Kayanja teza bwe tuba tugambye nti ebitanda kati ebitanda mmeka byabaalidde ebyeddwaliro eriri ku standard ebitanda 12 amalwaliro 2 gabaalidde ze nkugambye obulabbayi bwava dda wano singa sirina bukugu nandikugaye simanyi n'enjogeza authority kuba mmanyi ti Ben Hinn azze kulabbayi abannayuganda kakandi Kayanja mulabbayi munne era n'abalabbayi bangi abamwetoolodde kati kankubulire bulijjo nkirabye mbasumba bw'alaba nga takyasobola kujja mbagoberezi b'essente aleeta Energizer najja alyoka azibajjemu lufaya ate abakumemu omuliro obuto ogw'okuleeta ssente and Ben Hinn is that. So this is an Energizer. Ben Hinn ne bwogenda n'omugogolingako ku internet Energizer abantu anti babadde badduse ebisiyaga bibadduse kati anoonya bw'abazza aleese omufere munne Ben Hinn abazze. Pastor Wilson Bugembe yayimidde ku kituuti n'agamba nti Ben Hinn ne Pastor Kayanja bwe bakukwatako emikono ne bakusabira n'otawona gwe toliwona. Ne kazo kembuzi gwe oba onoonya abantu boogera byamagezi ng'oleeta Bugembe. Of all people mu ggwanga lyonna oleeta Bugembe nti Pastor Wilson Bugembe oli amanyi kuyimba spiritual matters tazitegeera nako. Ekyokubiri he is so easily compromised. Kuba ne bwe twali tulaunchinga kampeyini y'ebisiyaga twamuyita ku bagiyita Protea Hotel tumugamba atwegatteko ayiyeyo yagaana okuyiya wadde mwali mwagala ayiye oluyimba oludi campaigning ebisiyaga oluyimba olutuyamba okulwanyisa ebisiyaga wadde stanza emu teyagiyiya osanga akyayiya oyo sente wazijja tasosola
oba za bisiyaga azirya oba zaki azirya bw'atandika okuwaana kagoni nti tibajje simanyi tibagende wa Benini akola byamagero ki abazibe Kayanja akola teri bazibe baali bakasuka emiggo kati kankubulire yo negonera byo byafunye spinal cord empya oba spine ina kati kankubulire Uganda omanyi nti America erina abalema bangi yeah Benini awonyayo bameka njagala osome ku YouTube ongambe ndi Benini yawonyiza abalema 10 kati wana agenda kuwonya nkuyanja eriwo bitasobola bamukutte bakukkiriza n'ofeera mu America naye you go overboard bajja kukwata kanga you are manipulating people kwana video ye mabega kujiyavayo nakola neyetonda nti okudisa abantu fake miracles na bichi yavayo noza 17 aludde banga nga avuddeyo nti bannange byabadde akola byonna abijjeewo simanyi sasula ofune ekyamagendo nti byonna zibadde ddiiru kati ddiiru zamuweddeko mu America tasobola era jeno bajega abali eno abakulembera bajega bannaabwe n'agandi ngenda bawonya eriya bagamba we are blessed as a nation to have this crusade in Uganda. Actually Benin is a curse, not a blessing. He's a curse to this country. He is not a blessing and he will never be a blessing. Blessing to this country he is nowhere near to Rubaga Miracle Center. Tetwandibadde n'abaana bakaba balya bisiyaga. Blessings to this country be bannamawulire abayimiriranga ggwe n'ovaayo gye amazima nga bwe bali be bamale abazuukuka naaga nedda abantu babbiddwa ekimala balimbiddwa ekimala bw'oba oli mulwadde genda mu ddwaliro alomani yapostinze ku YouTube wange bannange omusajja yakava e Kenya ng'okwekalakaasa okutta abantu okubuzaawo abantu Katonda kyoyo gwasinza atasobola kutereza ku president na government ne wano byebimu nti gyatambula ebintu ate byongera kutabuko mane yakoze comment eyo oyo ayinza ogikolanga oli yakava Kenya naye ebiriyo but to me talina value gyayongera ku ggwanga lyaffe okujjako okuleeta kasi ku ggwanga lyaffe era ne Katonda nanjigande banne up to now mulemeddwa okutegeera amazima songa bwe mulimanya amazima gali bafuula abeddeme mulemeddwa okutegeera nti Benin azze kubafera. You see these bazungu bwe bajja wano babasululiza sente ne babawa tiziizo kati ddayo wamu. He is scooping money from desperate Ugandans. Scooping ayoola buki ayoola buyoozi ate Kayanja mulabba yimune kati bagenda ziyoola yamuyisa mukuŋŋaanyizeeko ku ssente kati yazikuŋŋaanyiza bagenda gabana gwe bagambye nti Kayanja alina ebyamagero byakola not even one. What is a miracle? A miracle ebeera happening esusse okutegeera kw'abantu. Neither science nor logic can explain it. That's a miracle. That's a miracle. Omundu okuba nti wafuna accident months back kati olwalero owonye kati olufuna accident healing process magumba etandika n'okuddawo nze nagwa wali ku madaala. That was about 10 years ago. Kana lindoza nchakola ne community service emulago nali nakamumaliriza ne twali tuzimba amadala g'ennyumba y'enkoko n'engwa naye bwe nagwa nawulira obulumi muno kati omukono guno gwagenda ne guvaamu mu socket ne banzijanjaba ne treatment bwe yaggwayo ne gutandika buto bampanga pain killer. Finally lumu nali ndi ku buliri ku machanga ngukola bwenti ne guddayo mu socket kapapa awo pain we yakoma. Now ne ntambula years down the road yali recently bwe ndwadde gundi kati ngenda bankola CT scan bankola ne x-ray kati abasawo bangamba nti wafuna ku accident nengamba sifunanga ku accident kati mutabani wange Abraham kuba gutwali nangana wava ku madaala n'ogwa nengamba ye nangamba ribs zino zaakutuka nina ribs ezaakutuka
nangamba naye wali wa mukisa zaddawo extra guni njirina zaddawo era yandaga mwezakutukira n'engeri gyezaayungamu nziddawo ngenda zikulaga nga maliriza then you'll see it nanga nti wali very fortunate naye nawuliranga pain muno nga mulimu lwempulira pain ng'ennuma naye kwegamba nga oluusi nga mboba kiki ekintuuseeko nengenda okumaliriza munaye nga nahiiringa naturally nga sirina ddagala lyemmize kuhiiringa but God mu wisdom ye yasalawo mpone. So Benny Hinn talina kyamagero kyagenda kukola wano okujjako okubba bannayuganda nga yeggase ne mulabbayi munne Kayanja. Kaya bwe bakozesa Museveni bagambye kikyayagala kati yayagala bululu. If numbers are with Benny Hinn mumuleka jafere agende amakubo mugaggale abalokole balowooze nti ndi nabo nnyo naye ate abasamize bange bamama fiina zibe nsinga okweyagalira. Bwagambye Museveni mulokole era ayagala obulokole Museveni basamize be basinga okwagala era newuunya abalokole abasirusiru abamuyita ti guno gwe mulembe gwe tubadde ne president akyasinga okwagala Katonda ne mukyala we biri you see but batugamba nti when you go to Rome do as Romans do. Gwe bwogenda mu bantu nga boogera ku Yesu naawe mwogereko bwogenda nga boogera lubaale mbira nawe yogera ku lubaale gwe zina amazina nga engoma bwekuba. After all in a great man's homestead whatever tune you play there is someone to dance to it. Kati era Kyobola yagaa ninayo bishop ewange mu nnyumba nenga bishop akiririza mu janke eyo teri byamagero Benny Hinn byagenda kukola era bantu mwe mwandibadde bagezesendeza mwene muzeerira nenga bwe kiri nti obwongo bunafuwa era Benny Hinn agenda zibajjako era bw'anaazibajjako adde ewaabwe ate amalize abalemu agambe naye nali njagala mbajjemu obuwumbi 10 mbajjemu bumeka 5 nkoze rosi katwogere ku preparations kubanga n'abagenda okustaginga ebyamagero basasulwa. Bw'oba oyagala you can penetrate olabe abantu abo abawa obujulizi ddala bamanyiddwa. Mirundi emeka gy'olabye crusade ne bagamba abalema baabano naye nga tolina mulema n'omu gw'oyinza kutracinga after the crusade oba bazibe b'amaaso after the crusade kubanga kyandibadde bwe kiti Yesu bwe yawonya omusajja eyali muzibe yamugamba baali ba 10 blind men bwe baawona ne bagenda kati omu yamugamba nti genda weerageyo ewaabakabona kubanga bakabona baali bamumanyi nti muzibe era nga bajja kkakasa nti ddala omusajja yali muzibe n'agenda n'awona but here bameka njagala batugambe nti ono yawonye abadde abeera mu kifo gundi nga ddala waabeera bamumanyiwo emyaka n'emyaka nti oba yazaalibwa mu maka gano tebiriiyo bale tetulaba ku gundi ezo testimonies nti tuviridde ddala ewaka you just believe tuviridde ddala ewaka nti kakati omusajja ono bannange n'aba ab'ekitundu bonna ne batuwa testimony omusajja abadde muzibe mbadde mumanyi ebyo wali obirabyeko. These are charlatans era neewuunya charlatan okubeera miracle worker teri byamagero nze ebbanga limmaze mu bulokole. Waliwo omusajja actually yali omwami oyo yali mukwano gwa taata yali abeera Lungujja nga bamuyita Sepuuya mukyala we yalokoka yalokokera ku Miracle Center ne bagenda ne basaba ne batandika enjiri ya kitwale mu njiri kitwale nti mwe mwava awaka waaliwo pate Sepuuya bamuttira mu nnyumba ye waggulu bwe bamutta Sepuuya bwe bamutta akati banoonya family bajjanga Sepuuya yalagawa mukyala amugamba yagenda safari abaana yagenda safari then it so comes to light into one day omu ku relatives ba Sepuuya afuna kyetuyita bati bakiyita ba apparition kati akako omuzimu bannange bansita ne banzika mu mugga gwe wakaliga babuuza ani nti mukyala we n'abaana
kati onaabulira banne bamugana naye naawe weerogozza tekisoboka baatugamba omusajja yagenda wa safaari addamu aloota baga era bamugoba finally n'omulala naye aloota baga nedda this is too much tugende ku poliisi nga bagenda ku poliisi oba bagenda kuyenda tete sikyajjukiraawo oba waliwo poliisi oba old Kampala poliisi kati munange wuyo story agimanyi nti Lungujja kati nga bagenda ku poliisi nga bagulawo keesi poliisi ng'ebawa abagenda nayo ku kagga ak'ewakaliga ewakaliga awo omanyiwo akagga akakaliwo ka stream bwe batuuka wali ng'abatwalira ddala ku sport baasima kati bamuteeka mu bukutiya biveera ne bateeka ku gundi ne bagirawo bati ne bamuteeka wansi w'amazzi amazzi gamuyitako buyise kongolo naye ng'amaze nnakutakola ki baasima wansi kaakati akaba ne bakwata omukazi ne bakwata n'abaana babatutte mu poliisi babakunyiza naye bonna baali basabira ku Miracle Center olwo enjiri y'ekyamagero ekoze eki ebakutte ennyumba gwekkiriza nti yiyo gikwateko gitwale kikkirize kitoole kitwale yenjiri eyabbisa abantu to cut the long story short bategeka okuziika mu kuziika waliwo paati ye yali ebulako oba gwali mukono sikyajjukira baba bamutemaatema sajja yafiira mu bulumi temunziika paati eno naye eri wali ng'era abatwala the exact sport nga nayo bagijjayo nga baziika Sepuuya keesi ng'egenda mu kooti nga bawera ennemba naye omanyi mu mateeka ga Uganda emizimu tegiwa bujulizi era tegisobola kubeera source of conviction babuuza nti ki ekyatema kiruwa bano beboogera ate kiki era omusango bagugoba tebaawoza bulabbayi bwa byamagero kikkirize kitole kitwale zigaya amaka gakununka gagenderwa kitole kitwale mutabani wagawaddeyo agasinze afune sente Jackson. Let me tell you, bw'omanya ebigenda mu maaso today era abantu bandibadde bwe muba balwadde mugende mu malwaliro babajjanjabe naye ogamba nti ogende wa Benihini akusabire genda akubbe oba ewakayanja akusabire genda akubbe bwe bakubba kasanze nkubulidde amazima teri byamagero bye bakola kigozi kayanja olunaku lwalivaayo okunnyonnyola kigozi kyekyamutuka kugwe yagamba nti amuwonyezza eddalu ate story endala egamba nti yalya sabbuuni n'afa alidde sabbuuni omulalu alya sabbuuni ate yaddamu n'atabuka ate ne bamutta whichever kwanza simanyi kituufu naye ekituufu kyandibadde kiri nti bw'aba yawona yandibaddewo story ye yandibadde so good to preserve kubanga nze awali ekyamagero nga kyakoleddwa nfiirawo waliwo omukyala Musumba yawanga obujulizi nti Kayanja yamusabira n'awona siriimu ayina ekkanisa ku lw'ebusaabala erinnya lye ndyerabidde lumu bwe ntegeera nti obujulizi apanga bupange tawonanga siriimu byali byakupanga mukubira essimu mugamba njagala kulaba ko yensonga ki Musumba Male nti njagala story yo ey'okuwonako siriimu njagala kulaba wawona ddi siriimu yakukwata ddi bakujjanjabira wasabirwa otya what happened njagala medical records njagala to investigating that nambuza lwaki investigating akonze no twagala story yo tuji blowing out kwegamba yatikirire nnyo kuba nkulu nnyo kyala nangamba nti nja kuddira nziramu mukubira angamba gamba Apostle Mitala numba Apostle Mitala ku National Fellowship of Born Again Mitala yangamba nti Musumba mugana nge mali Katonda yakuwa okuyitibwa okwo gwe mukoleko nga bwolaba nze siyinza kukola ki nze sijja kubyeta ntala bwaba yawona yannyonnyole yawona atya and you are right okumubuuza mukubira esimu agijjako muwandiikire ebbaluwa njitwalayo ku kkanisa ye omukyalo oyo olaba bw'otuuka wali
nga tonagenda ng'otandika okulinya Ndajja Nankumbi ku lw'ebusaabala kati olugendako katono nnyo n'obanga kirirawo wali ekkanisa y'omukyalo oyo kakati ng'ebbaluwa tugitwalayo ebbaluwa bw'etuukayo tetwamusangayo kati neŋŋamba omukozi we nti ngireese ku kyaki naŋŋamba sikkirizibwa ku receiving amabaluwa ne mugamba why nze pastor Male nkuleetedde ebbaluwa gisayiningire ate sijja kusayininga blablabla okutuusa lwe namukubira ye mukyala ye pastor Sekaayi omumanyi gwe gamba bakadde bwe bajja kugamba pastor Sekaayi oba eddala oba ye Gertrude Sekaayi omutegedde kaakati ng'ebbaluwa ngirekawo yali wikidde ku Saturday nfuna essimu nalina baloya bange bakagwa pastor Male namuza nze nkubidde wano okuva wa pastor Sekaayi nti wafuuka ddi polisi y'abalokole papa yanvuma omusajja nanvuma n'atuuka n'okuwemula omanye omulokole okuwemula era nali ne baloya baye ne bagaa ndi pastor ti ekyo nga kirala akuwemudde n'okuwemula eyo ye kyaki onoonyereza ebitakwata nze njagala just to know was a miracle ever done ekuyambe ki the miracle was never done ati era biba Kashemiro Grace tojjukire yapanga ne Namutebi Melda bapange nti yawona sirimu abala nabo bajje bababbe era mmwe abagendera ku bujulizi bajja kubabba nnyo olw'ensonga obujulizi obulagibwa bupange these were paid ne bano bemulaba simanyi so teri bujulizi buli authentic mu makanisa ga Uganda tebuliyo singa balema wali ku gundi bakyaliwo ku Salvation Army singa balema bakyaliwo bamuzibe tetubalina lwaki bamuzibe abawona beebo betutamanyi lwaki abalema abawona toyina komite mujja genda basanga nti baabo these are people we bakozesa to do the job olumala okuduinga job nga babasasula sente zaabwe balina ne ba scouts mu malwaliro kati Benihini tazze oyinza okwesanga nti waliwo ba scouts abategekedda mu malwaliro Nsambya abafuna accidenti kakati nti ennaku z'omwezi wezi Benihini ajja nti fine kwaba bagenda bamonitaringa nti agenda awona kati olunaku lwowona ne bagamba nti kati owonye nga bagamba kati fine obukadde bwe butaano ogenda bufuna kati ng'ogenda mu church kati olunaku lwosooka ogenda mu church ogenda ne biplasta byonna plaster of Paris babikutaddeko otambula tutala kati then nga omusumba agamba kati kankusabire ayogedde ennimi akoze eki bwamaliriza aga babijjeko mponye nenge ekyamazima takoze eki ekyamazima kiri nti it was a natural healing process medical balina kye baakola omuntu ono najjanjabibwa kati bw'abajja mupange obujulizi abizzaako najja ne bamusabira n'abijjako ebyo bwe banaaba nga batuusa ku sikera eyo mujja birabayo ninga teri gamba nti wafunye fracture on your marks get set go tambula tebiriyo maze mbulokole emyaka 3 mwenji myaka 4 40 years olowooza mmanyi bitono jjukidde omusajja yali ewa pasita Kakande n'amugamba atambule ate nadduka buddusi neŋŋamba yiyi ate kati olwo ddiiru lindako nakugambye tambula ate odduka buddusi ekimuddusa kiri bwe kiti n'essente zennyini ze bamuwadde zimu excitinga kubanga bayinza okuba bamuwadde miliyoni ezita sagamba bwe nagende Nakalama mu basoga bange yabaavu Azimanya abasoga bwe banaddamu okuwa pulezidenti waffe obululu nja basekerera kubanga eriyo Kakande yasooka n'asindikayo scout ate no musiraamu ate yanoonya abagenda okujja mu kyaki scout tebiri mu ddiini it's a business, it's a deal tewetaaga kuba mulokolo musiraamu imaamu
yakuŋŋaanya abasiraamu n'abalala ab'oku byalo bajje eno bafuuke abaali abasiyazi, bafuuke abaali abasamize, bafuuke abaali abasezi. Naye nga tebabibangamu. Abasooka yabawanga akakadde kamukawo. Bwe bayinjiwala n'agiza ku 8. Bwe bayinjiwala nadda ku 2. Abasembayo yabawanga 10. Naye nga ku 10 gye babawa 5 gibajja connector eyamuconnectinze ayingire mu ddiiro, 2 transport, 3 gyasigaza. Kati obwavu obuli wano ti omuntu ku mitwalo 3 asobola okweyita omusezi ku mitwalo 3 asobola okweyita malaaya. Ate nali ebukwaya nagamba malaaya yeetunda 10,000. Kati malaaya yeetunda 10,000 nga tatidde na siriimu. Yagamba oba live oyagala oba oyambadde oba toyambadde nze njagala 10,000. Twali ebukwaya ne yetumwesigi owabokedde nga tugenza okuinvestigatinga story y'Amakumbi ddala. Bishop Patrick Makumbi owerweza yawonya omusajja gwe bayita Katomukasa. Nikizula Katomukasa tabangako musamize. Claims zonna ezafuluma Mbokedde zaali false. Naye nga malaaya atunda siringi 10,000 olwo. Kati wamala omuntu asobola okwetunda siringi 10,000 omwadde akakadde akakadde kangi n'emitwalo 3. Laga nti Mukama sikirabanga kino, Mukama sikirabanga kino, Mukama emitwalo 3 mba naagakwatako ddi, Mukama omponyeza okwetunda omubiri. Just all that happens. Era okujjako nga tulwanyisizza obwavu, kyova olaba nze mu bulamu bwange bwonna nwanyisa obwavu. Era omuntu ayagala okubeera omwavu simmanyi naye wandibaddeko ne male n'oggula obwongo bwo ovembwa kuba obwavu buluma. Musajja yayimba oluyimba bwavu buluma bisoko bya muwogola sikulimba nabulaba obwavu kintu kizibu sibalimba nabulaba obwavu kintu kizibu obwavu olujjukira oluyimba olwa Ssebaduka. Oluyimba olwo lweluwuliriza naye omupangisa nga bakugobyewo oddira nga munju mulimu omupangisa mulala be bagobye mbalabula wamma amazima ddala obugaggazi mbawo akayu wamma amazima funa okubulwa omulimu ng'olina akayu wamma amazima ddala tatala. Obwavu kintu kizibu, obwavu era kyova olaba Museveni yali mukwano gwange naye kasita yalema okulwanyisa obwavu. Ate nendaba nti ekisindisa abantu mubasamize bwavu, mubafere bwavu nga era n'amala atereezaawo ne kati wunakkiriza bafere bajje babbe bannayuganda mwandibadde muzuuka. Benny Hill talina byamagero byagenda bakolera. Bw'oba oyagala ssente kola, tosiga nsigo. Bw'oba oyagala okuwona genda mu ddwaliro. N'ebyo byolaba byonna simanyi ono bamuleese, simanyi asudde emiggo, simanyi akoze ki. Those are what we call staged miracles. Ate Benny Hill yakkiriza dda azaabikola olowooza yabivuddeko. Singa abadde abivuddeko teyandikwataganye na mufere munne Kayanja. Teyandikwataganye. Yamugamba no, those are all times kati ndi new creature kati munne gwazo okulaba bisiyaga bye biri mu kooti era ze kumwa just cleaning. Ate n'ekirala azze kwa abasumba bangi nnyo kati bazzeemu okukola alliances bazikola olwa 2026 muliyo okiraba. Kati balina ssente ze basuubira okuva ewa Yoweri Kaguta Museveni. Ng'olina abasumba bamekanize ne Benny Hill wange. Benny Hill yazze yabankungidde kati kwata weetaaga ssente mmeka? Tinze neetaaga obuwumbi 10 oba buwumbi 2 ngenda kukola campaign. Nina abasumba bwe bati. Kati ojja kulaba abasumba bwe baganze nina abasumba bwe bati bonna bagenda bawa ssente. They're going to swim in money. Badde ku bituuti balyoke bakampeininge gwewalabyeko ye mwana emirembe giri wano tegyogera tujibangako najjo emirembe gye tulina ku President Museveni tegibangawo ebyo bagenda okwogera kati bavuma aba opposition Kyagulanyi nga bwanywa enjaga biki ebyo era oyo bagenda muyita muyaga
wa bisiyaga ne So, bakyabyo tebasobola muyita muli wa bisiyaga Donald Trump oba wakwagala bisiyaga Trump yabyonoona president waffe ne gavumenti ya president waffe Yoweri Kaguta Museveni yesinga okuwagira ebisiyaga wano kati Benny talina ani Bobi Wine musajja de ebisiyaga baali bamusibako naye nayogera and I think I've stood the test of time it you don't corrupt me, you don't bribe me era government nagiteka kuninga good enough Trump nampa exoneration ndi male webale kwogera mazima government yammwe wagirwa Yoweri Kaguta ya president Yoweri Kaguta Museveni ye wagira ebisiyaga mu ggwanga kwane muddwalire Mulago yatekayo mapi clinic ne malwaliro referrals zonna muri mapi clinic nga specifically ekola ku basiyazi ne babagulira condom ne babagulira lubricants bakole ebisiyaga byabwe ne babagulira buli kye beetaaga kyonna ne hormones ne babibawa abakulu Benny Hinn tetujja kusukka wane Benny Hinn ne lwe yajja talina byamagero byakola emirundi gyonna gyazze mu tewali byamagero byakoze okujjako okupanga even now talina kyagenda kukola gwe njagala bw'avaayo bakkirize baleeta abantu be bagamba nti baawonye tuba investigating tebajja kukkiriza oba Pastor Sekayi Gertrude yagaana okumu investigating nantumira omusajja eyampemula omusajja yawemula seba omusumba omanyi okuwemula oli yawemula nga ni mu office z'abaloya bange bakaggwa bamubuuza nti oyani nti musumba ninjiteeka mu lawudi ne bawulira sobola omunyo bwe guggwamu ensi oba gubeera munyo nabaki omanyi Yesu yagamba nti muli munyo gwansi naye omunyo bwe guggwamu ensi guba munyo nabaki muli musana gwansi omusana bodirita n'ogiteeka wansi w'ekisera ate eba eneeyaka paka tikibakoze tosobola kuddira ku bujulizi kubupanga n'otambuliza enjiri ku bulimba nze I'll not succumb to that and I'll fight abakulu tunaakwatagana mu programu eddaka njagala okutegeeza ekintu kimu Benny Hinn this is for you a charlatan from the US renowned for faking up miracles renowned for staging miracles yet at the conscience of your heart in the deepest of your mind and heart you know there are no miracles you perform but then you are going to scoop a lot of money from impoverished Uganda using your good friend and fellow charlatan Robert Kayanja. Why don't you get it from the Americans? By the way, American tax body was investigating him so terribly and others. These are people who know how to dupe the public and how to cover up their loot. Narioka claiming that he has a meager salary, yet billions disappear into his own private funds. Benny Hinn, if really converted, then better stop duping the desperate, the gullible, that you have power to perform miracles, because that is what draws people to you, and at the end of the day they leave very, very disappointed, yet totally extorted. Extortion has never been biblical, but you apply it. Extortion has never been God's way of raising money from the gullible public, yet you use it, which means, in short, you are simply a manipulator whose goal is to enrich yourself and probably those by you. But it's a pity and sorry for you, because one day when you face the Creator, you'll never enter heaven. You'll simply go to hell, because what you've sown is manipulation and mind control. By the way, people ask, what is manipulation? What is to manipulate? To manipulate is to cleverly control someone without that person realizing that he or she is being controlled. And to control that person, we use several techniques, but basic of them is instilling in hope. Hope that is vain. If you come, you'll be healed. If you come, you'll be enriched. If you come,
all your troubles will go. I've made all things new. That is manipulation using hope. Because people are desperate, so you bring a message that instills hope. Yet at the bottom of your mind, you know it is fake and false. 2, instilling in fear. You are being bewitched. Those who have no certain future, those whose future is not certain. I see someone here, you are about to die. You have 3 days to live, but the Lord tells me that you are not going to die. You are going to live again in the name of Jesus. You instill fear, and then at the end of the day, hope. That is manipulation. And the other is instilling in pain. My son, your wife is an adulterous woman. Are you sure? Yes. What do I now do? You sow a seed. We're going to cast that demon out of her. If you don't sow a seed, the demons can't. Of course, if you don't sow a seed, So that demons means have ears. They can even feel and hear that, oh, man is here. now if you don't, that means you're going to have questions in you. Why me? Actually, the end of the road dictates that you break up. Yes. So those tools, fear, pain, excitement, and hope, all of that, manipulation, mind control, so that someone stops thinking, someone stops reasoning, someone stops understanding, and at the end of the day, the manipulator thinks for, reasons for, decides for that person. That is clear manipulation. And that is what Ben Hinn, Kayanja, and all these others, the Kakandes, are applying onto the Garibo. But I'm telling the Garibo, it's time to wake up. These people have no plan for you. The only person with a plan for you is the Lord God, who says, I alone know the plans I have for you. Plans for future you hope for. Full stop. May God bless and be with you. I hope to be with you when Ben Hinn is gone. Because he will go with no miracle performed. When he's gone, we'll, if God allows, do an autopsy, a post-mortem on his fraud. I'm sure very many people are going to come up and say, I sold, I didn't get, I was defrauded. And there are so many people out there. But for you who haven't yet even moved, don't bother to move. Stay home. There are times when you just have to go and reconcile with your parents so that you can have peace of mind, so that you can have your blessings open. There are so many locally who are at loggerheads with their parents, families, with their families. Reconcile. After all, the Bible says, blessed are the reconcilers. Blessed are the reconcilers. There are so many wives at loggerheads with their husbands. Go and reconcile. Children at loggerheads with parents. Go and reconcile. That is all you can have. Even within yourself, reconcile your difference and say, Lord, I thank you for my life. You'll get that inner peace, because the inner peace, once gotten, is the beginning of inner healing. Yes. Once you get inner healing, even somatic healing can be possible, because the body simply, the mind simply instructs all of the hormones to act in the direction of healing, of all that. You know that when you have peace, you reason, you think, you even think big. Yes. I'm not where I am because of prayers. I'm where I am because I decided to get the right direction. And I say, Lord, guide me. No one prayed for me. No one prayed for me. Actually, let me tell you, I'm one person who has faced a barrage of prayers against me. They've prayed that I die. I've not died. They've prayed that I become poor. I'm not poor. Actually, they prayed that I never get money when I was still a poor man. Now, I'm not very rich, but at least I'm somewhere. If people come here, they say, Marie is rich. But I'm not that rich. But at least I've decided to go against all odds. And the odds are
no one has prayed for me to become what I am. So you've defied the odds. They've prayed for me to die. I've not died. They've prayed for me to destabilize. I've not destabilized. They've prayed for me to get poorer. But I'm not poorer. I'm far better off than I was in 1993, in 2006, in 2010, in 2018. I'm far better off than I was then. And I can see clearly now the raindrops. You know that song? I can see all obstacles in my way. Although I face challenges, I know I confront them head on, and God creates ways for me where there appears to be no way. And I stand and I'll continue. That's what I pray for every viewer of this program. Learn to stand and stand alone against all odds. The Lord God, whom we believe in, will always stand with you. He'll never forsake you. He'll never abandon you. But these charlatans, the Kayanjas, the Kakandes, the Benny Hinns, name them, they'll always abandon you. They'll always forsake you. And they'll betray you. They'll rob you. They'll extort you. And after extortion, they dump you. So many people have died very impoverished. Ninga sende bakola ki wakuze tujja kusuka wano tunakwatagana mu aftermath y'ebyamagero okuwonyezebwa ebitagenda kubaayo atakuumira mpeera bwe binaaba bibaddeyo tugenda kukozesa logic mulabe nga tewabaddeyo byamagero. Uganda y'enkya